ekimu eky'ekkumi tekirina kiyinza kukola. That's why all tithing churches are poor. They don't move, they don't grow. Babeera mu bibaati for 40 years. Ne babonaabona for 40 to 50 years. They cannot do anything. Tebalina kye bakolera society yaabwe, tebalina muntu gwe basobola kuyamba, tewaliwo wadde mass groups tezitambula, tebasobola bakolakola yaabwe obuntuntu obunabakwasisa mu mawulire. Why? Obulamu bwabwe bulala nnyo, bayimiriza okutegeera, tebamanyi ngeri ya kwakinga up. Omusaala begologoose byange byonna byakwa, kati byakwadde ng'osiiba. Byakwadde ng'okyawa ekitundu ky'ekkumi. Byakwa bitya ng'okyasula mu over 19 nga teweebase. Ntuuse amakya ga leero twogere ensonga nga tetunagenda ku kanisa. Muwulidde vidiyo z'abaganda baffe abasoose okusomesa nga omukulu mwami Mukuye agamba nti abantu abawa ekimu eky'ekkumi ekkanisa zaabwe ziri awo tezirina kye ziri, zeesibidde awo. Kweganga kyagezaako okusomesa nti okuwa ekimu eky'ekkumi kikolimo, ekintu ekitali kituufu n'akatini. Mu vidiyo ey'okubiri mulimu abooluganda abasomesa nti Kristo Yesu bw'abanga yeetikka ekikoligo kyaffe, bw'abanga yatufiirira, tetwetaaga kusaba, tetwetaaga kusiiba, tetwetaaga kusula mu night prayer, tetwetaaga kuwa bimu bya 10. Bassebo ne bannyabo, enjigiriza ezifaanana bwe zityo si ntuufu. Bayibuli etulabula mu kitabo ky'Abefeso essuula ey'okuna olunya olw'14 Bayibuli n'egamba bw'eti: tulemenga okubeera nate abaana abato, nga tuyuugana, nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa kw'obulimba. Bayibuli erabula ekkanisa n'egamba tuleme kutwalibwa buli mpewo na buli kuyigiriza. Katulina omutawaana munene ogw'abantu abatalina musingi, nti ye buli kyawulidde, buli kyalabye, buli kyawulira boogera alowooza nti kiteekeddwa kuba kituufu. N'amaliriza nga atwaliddwa buli mpewo na buli kuyigiriza kwonna. Bassebo ne bannyabo na balabula ku mwoyo guno oguze guwamba ekkanisa mu vidiyo yange ya wiiki ewedde mu Church Before Church. Nembaga nti omwoyo guno gwo bwe gwambala omuntu guyina ebintu bye guleeta mu muntu oyo. Ekisookera ddala guleeta kye bayita amalala. Guleeta amalala. Omuntu n'ayimirira nga yaawulira ye yategeera abalala bonna tebategeera. Guleeta amalala. Gwe tunuulira bonna be gukutte olabe. Tunuulira ono eyava ku Victoria Church olabe. Bw'akwata omuzindaalo alabira ddala nga ye yategeera okusinga bonna. Tunuulira mwami Mukuye olabe. Oyinza otya okudda ku basajja Katonda bakozesezza emyaka n'oyagala obateeke wansi kubanga naawe olina by'ogoba ng'omuntu? Osobola otya ddala? Ekyokubiri, guleeta okunyooma. Guleeta okunyooma abalala, kuteeka abalala wansi, gw'oba obeera waggulu. Gwe wekka omutuufu, abalala bonna bakyamu. Omwoyo guno mubi nnyo, mubi. Abantu bonna abazze bakwatibwa omwoyo ogwo, bonna bwe batyo bwe bafaanana. Gwe bagoberera otunuulire embala yaabwe. Ekizibu kyaffe tetutunuulira mbala. Ayogedde ebitusanyusa, ayogedde ebitusanyusa, n'olwekyo kayogedde ebitusanyusa olwo kaakati ye mutuufu. Bwetyo bwe tufaanana. Era nafuna messages nyingi wiiki ewedde. Abantu abamu nga baŋŋamba kaakati gwe abantu babadde bakwagala, abantu bagenda kukyawa kubanga by'osomesa abantu tebabyagala. N'otunuulire kanisa level kwetuuse,
nti kati abantu basomesa abantu bye baagala tebaagala kwogera mazima baagala abantu kye baagala somesa abantu kye baagala toyogera ku bye batayagala abange tuweereza abantu tuweereza Katonda tukola kusanyusa abantu Peetero ayimirira n'agamba nti tusanyusemu abantu oba Katonda n'olwekyo abaweereza abali eyo bassebo ne bannyabo essaawa yene ey'okuyimirira ku mazima essaawa yene ey'okuyimirira ku mazima tosobola kuvaayo braza mukuye wakatandika obuweereza myaka 3 nga weetengeredde n'ovaayo oyambalira abasajja abaatandikira ku wansi w'emiti abaatandika nga baweereza mu famire yaabwe bokka mwami na mukyala nga leero Katonda bakozesezza okugasa eggwanga gwe kubanga ssebo otandise oli ku social media okama b'osumba ne b'otasumba kati gwe n'olaba nti oli w'amaanyi twogera ku basajja abaatandika nga talina radio talina we bamuwulirira talina akuba kagoma leero nga bazimbye leero nga bafuuse b'amaanyi leero bagasize ekkanisa bagasize eggwanga gwe bw'oliko b'ovuluga gwe bw'oliko bw'ogerega bw'oliko bw'oteeka wansi kubanga olina obusungu bwo ne UCC kati oyagala kukuba buli muntu yenna gw'ofuuke nga gwe mutuufu braza okyalina omukisa okutereera okyalina omukisa okwekuba mu kifuba okyasobola okuba ow'omugaso okusinga awo bassebo ne bannyabo naddala baweereza abatandika abavubuka abato abaana abato mu kuyigirizibwa abaana abato mu kuweereza temwenyigira mu ntalo zino temwenyigira mu ntalo zino gw'omanyi abantu bameka abaafa ntegeeza mu mwoyo ntegeeza mu buweereza abaafa ku mulembe gw'omusajja yava ku Victoria gw'omanyi bameka abaakozesa obudde bwabwe obubi ne badda mu kulwana naye ng'oli akukusa bibye ayagala kuwasa bakazi balala akukusa bibye ayagala kukola bintu birala nnyo ne balwana entalo naye nga entalo ze balwana si zaabwe ne ku mulundi guno mwenna abali mu kulwana mwenna bendaba ku social media omusajja ye mutuufu abasajja baatubbadda oyo ali ku bibye ekintu kyonna nga Yesu yasirika ku kyo ekintu kyonna ng'abatume baasirika ku kyo gwe toyina lukusa kukyogerako kubanga kitegeeza Yesu yakireka kibeerewo ekintu kyonna bwe kityo bwe kifaanana Mukama waffe Yesu bw'osoma mu lubereberye Ibulayimu yakwata ekimu eky'ekkumi n'akimuwa okuyita mu Merukizaddeeki Yesu yakitwala era n'amusabira omukisa Matayo essula ya 23 olunyulwa 23 Mukama waffe Yesu bwe yajja n'asanga abafalisaayo n'abaga nti muwe ekimu eky'ekkumi naye ate ne muleka ebigambo biri ebikulu ebirala n'aga nti kati kyemba mukola bino mubikole naye ne biri temubirekaayo ebiriwa ebyokuwa ekimu eky'ekkumi temubireka kati gwe bw'ojja n'ogamba abakiwa babba kitegeeza nti gwatamanyi by'osomesa gwateeka okwetereeza bayibuli etusomesa wano nga mmaliriza mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu Timoseewo ekyokubiri essuula ya kusatu kantuukewo mangu wano Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu egamba bweti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu balibanga beeyagala bokka abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala abavumi abatagondera bazadde baabwe omwoyo guno bwe gukwambala otandika oli bwe yakwata omuzindalo yavuma Dr. Joseph Sserwadda okumala omwaka mulamba omusajja eyamwola eyamukuza tunuulira ono era kyekimu nze nyimiridde wano okutegeeza mwenna abaweereza abali eyo ne bw'onooba ofaanana otya bwe munaavaayo ne mumala mwemamaaza ne mutandika okukola ebitajjansa tugenda kuboogerako
tugenda kuboogerako tukooye okuleeta entalo ezijja abantu ku mulamwa gw'enjiri obudde abantu bandimaze nga babuulira enjiri ne bamala nga bali ku ebyo tuwa ekimu eky'ekkumi tetukiwa tuwa ekimu eky'ekkumi tetukiwa ani aga nti oli bwakiwa agenda mu geyeena lwaki twesiba ku bitayina mugaso kati bayibuli egambye abatakola ki abateebaza abatali batukuvu abaagala abakambwe abatayagala bulungi ab'enkwe abakakanyavu abeegulumiza abeekola ki abeegulumiza abaagala essanyu okusinga Katonda nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako era nabo mubakubanga amabega. Mikwano gyange abaana ba Katonda abali eyo mwegendereze enjigiriza zonna ezijja. Nina ne be nawulira ennaku ezo mbu bo tebakkiriza okuva ku Matayo okuddayo mpaka ku lubereberye bo tebabikkiriza. Mbu batandikira ku bikolwa by'abatume okudda eno n'ebbaluwa za Pawulo kubanga Pawulo ye mutume w'abamawanga n'olwekyo bo bebakkiriza bokka. Mubamu ku bantu abansindikidde message mwe muli Oluganda ng'agamba ffe tuwa free will giving ffe tuwa buwi kubanga Katonda kye yatugamba ne mubuuza bwe kibanga tuwa buwi bwe tutyo lwaki mu bikolwa by'abatume essula ey'okutaano Ananiya ne Safira baafa olw'okuwaayo ebitatuukiridde. N'alyoka agamba Peetero awo yakozesa bubi Omwoyo Omutukuvu. Wulira ejjoogo mbu yakozesa bubi Omwoyo Omutukuvu gwe bakozesa obubi omumanyi oyimiroga nti yakozesa bubi Omwoyo Omutukuvu. Bassebo ne bannyabo twegendereza ebintu bye twogera ne bye tulowooza. Kati baawo batandise kubagamba okusiiba kubi, batandise kubagamba night prayer mbi, batandise kubagamba babakamulamu buli kintu kyonna ekyandibafudde ab'amaanyi mu Katonda. Babakamulamu buli kintu kyonna kubanga mujjukire nti okuwaayo mutima. Yesu agamba nti obugagga bw'omuntu gye bubeera n'omutima gwe gye guli. Kati babakamulamu buli kintu kyonna. Gwe sooka weebuuze ekkanisa leero n'ekkanisa eyasooka eriwo esinga so nga ate Bayibuli egamba nti n'ekkanisa erina kubanga y'amaanyi okusinga ekkanisa eyasooka. Mukama abampeera omukisa mbaagaliza buli muntu service gy'okuŋŋaanira etambule bulungi. Nze John the Preacher.